Mbalamusizaako amannya nze Judy Ssemugabi Bakyayita era nga ngenda basomera ekitundu kyaffe eky'okuna mu katabo akayitibwa Mbirotono. Ekitundu kino kiriko omutwe ogugamba nti ntuuka ku mulimu gwange mu kkolero lya mwami Ddungu. Munnange ku ssaawa 11 zennyini ez'okumakya mwami Ddungu yali yatudde dda mu mmotoka ye, nange nadduka bunnambiro okumwegattako bwe namala okubuuza ku mukyala Ddungu wamu ne Nina. Nina yaleeta emmere yange wamu n'eya mwami Ddungu gye baatutegekera okulya ekyemisana kyaffe ku mulimu. Wadde mwami Ddungu yalina ssente esobola okwegulira ekyemisana ku mulimu gwe, yasinganga kwagala kulya mmere etegekeddwa ab'omu maka ge. Mukyala Ddungu ne Nina nabo enkoko baagikwatanga mu mwa buli lunaku okusobola okututegekera ekyemisana kyaffe eky'abaana era n'okubasuulayo ku ssomero. Ekyasinga okuneewuunyisa kwe kulaba abantu abangi ku kkubo nga batambula okugenda ku mirimu gyabwe, abaana abagenda ku masomero wamu n'abantu abangi abaali balinda takisi ezibatwala mu kibuga. Buli mwana gwe nalabanga ng'agenda ku ssomero yalinga ayambadde bulungi yunifoomu ate nga bonna bambadde sitokisi n'engatto. Kino nno kyali kipya gye ndi kuba ku masomero g'ewaffe mu kyalo nga teri mwana ayambala ngatto era obuyinja bwatunyiganga nnyo ku makya nga tugenda ku ssomero. Ffe nno twatambulanga tubebbera ku makya nga tugenda ku ssomero. Ffe nno twatambulanga tubebbera ng'ab'envunza ku makya kuba awo obuyinja bwe bwasinganga okutinyigira. Ekibuga kyali kifaanana bulungi nnyo, amataala g'oku kkubo gaali geememula bulungi ddala. Emmotoka zaali nnyingi ku makubo naye mwami Ddungu yaŋŋamba nti ago gakyali mabaga. Yaŋŋamba nti ku ssaawa ng'emu ez'okumakya emmotoka zigenda kuba kafukunya era nga zisooba busoobi okugenda gye ziraga. Kyatutwalira eddakiika nga 45 okuva ewaka okutuuka ku mulimu. Bwe twatuuka ku mulimu waaliwo abantu bangi era nga bakozi ba mwami Ddungu abaali bamulinze okuggulawo ekkanikiro lye batandike emirimu gyabwe. Waaliwo n'abantu abalala abaali baleese emmotoka zaabwe ozikanika. Baazirekangawo ku makya nga bagenda okukola ne bazikima olw'eggulo nga bannyuse. Abantu bonna wamu n'abakozi ba mwami Ddungu baali bamuwa ekitiibwa ekisuufu ddala. Buli omu yamubuuzanga n'eggonjebwa eringi ennyo ddala. Mwami Ddungu yaggulawo ekkanikiro lye era ffenna ne tuyingira. Mwami Ddungu yategeeza abakozi be nti amannya gange yenze Mbirotono zikira okwekweka naye nga bayinza okumpita Mbiro. Yayongera okubategeeza nti ndi mutabani we okuva mu kyalo nti era ayagala bansomese byonna bye neetaaga okuyiga. Yabategeeza nti nze ŋŋenda okuba nsomba byuma we. Abakozi ba mwami Ddungu batandika okunkwata mu ngalo omu ku omu nga bwe banyaniriza olw'okubeegattako. Mu kkanikiro lya mwami Ddungu mwalimu emmotoka empitirivu obungi. Mwalimu emmotoka empya enkadde wamu n'ezo ezaafuuka sikulaapu. Abakozi ba mwami Ddungu baakyusa engoye zaabwe ze bajjiramu ku mulimu ne bambala yunifoomu ezaaliko ebigambo ebigamba nti Ddungu and Sons. Yunifoomu zino zaali mu langi ya kiragala ng'ate ebigambo biri mu langi njeru.
nange mwami Ddungu yampa yunifoomu era naŋŋamba ŋŋende nkyuse njambale. Mwami Ddungu yagenda mu woofiisi ye era yamalayo ebbanga ddene kuba bakasitoma baali bamubuulira kiki kye beetaaga akanike ku mmotoka zaabwe wamu n'okumulekera ebisumuluzo. Mu kaseera ako nga mwami Ddungu akyali ne bakasitoma be, nze nali ntandise okugenda nga neetegereza ekkanikiro lyonna era nga bwe njogera n'abakozi ba mwami Ddungu. Nabanyumiza emboozi zange ezikwata ku mmotoka kuba buli mmotoka gye nalaba mu kkanikiro nga ngirinako kye ngimanyiiko okuva ku bye nasoma mu kitabo kyange wamu ne bye nawuliranga ng'abantu babyogera. Abakozi bonna abampuliranga nga njogera obutamala ku mmotoka beewuunya nnyo engeri gye nali njogera ng'omukugu mu mmotoka. Nze byonna bye nali njogera nasoma bisome mu kitabo kyange. Emmotoka nali sizirabangako oba zikwatako. Ekyo ekitone eky'okumanya n'okwagala emmotoka Mukama ye yakimpa. Waliwo omukozi omu ku bakozi ba mwami Ddungu eyanjagala ennyo n'akamala. Yanjagala nnyo olw'okuba nti nababuulira amazima nti njagala nnyo emmotoka naye ate nga sirina ssomero lyali linsomesezza ebikwata ku mmotoka. Byonna bye nali mmanyi nabyesomesa nzekka okuva mu kitabo ekyampeebwa tica wange. Omukozi ono baali bamuyita Mukasa naye nga bakozi banne baamukazaako lyakyuma kuba yali munene muwanvu ate ng'alina emikono wamu n'engalo ennene. Banne baali tebaagala mukwata mu ngalo mbu ng'engalo ze ziringa kyuma kyennyini. Mbu buli lwe wamukwatanga mu ngalo ng'akunyiga era ng'ovaawo n'obulumi obusufu. Kyuma naye yali teyasoma ng'alinga nze naye ate nga by'akola abitegeera bulungi era mwami Ddungu yamuwa omulimu nga tamusabye empapula za kusoma kwe kuba eby'okukanika yabikwata bukusu ng'ayiga okuva ku kitaawe eyali makanika. Kyuma yatandika okunsomesa buli kyuma ekyakozesebwanga mu kkanikiro. Kyuma yantegeeza nti buli mukozi alina ekibokisi kye mw'atereka ebyuma bye era nti omusajja omutuufu talina kukozesa byuma bya musajja munne nti alina okuba n'ebyuma ebibye. Kyuma yansuubiza okunfunira bokisi y'ebyuma eyange era nawulira essanyu ppitirivu okuba omu ku bakozi ba Ddungu and Sons. Sabbaatu esooka egenda okuggwaako nga buli kyuma ekikozesebwa mu kkanikiro nga mmanyi erinnya lyakyo. Ekirooto kyange eky'okukanika amamotoka kyali kituukiridde era nga nzenna essanyu linzita okufa obufe. Byonna bye nasomanga mu bitabo byali bituukiridde era nga mbirabako. Buli kye nali sitegeera bulungi nga nzirukira wa mukwano gwange Kyuma ne mmubuuza era naye nga annyonnyonnyola bulungi nnyo ddala. Ebiseera ebimu natuulanga mu mmotoka z'abakasitoma ne mbanga avuga awo nga nzenna mmegereranga ssupu bwa doodo. Mu sabbiiti eyo mwe natandikira okukola byonna byatambula bulungi nnyo ddala era n'emikwano nakwana mingi nnyo. Olunaku olwokutaano bwe lwatuuka awo olw'eggulu ku ssaawa nga 8 ogw'emisana
nagenda okulaba nga buli omu ategeka ebintu okubissa we biterekebwa, era abamu ne bagenda okunaabako ne bakyusa engoye zaabwe. Kino saakitegeera bulungi kuba bulijjo twali tuggalawo ssaawa 11, naye leero nga ndaba tugenda kuggalawo mangu. Kyennava mbuuza ku bakozi bannange ekyali kigenda mu maaso. Bannyinnyonnyola nti ku bonna tewali akola lwa 6 kubanga lunaku lwa Ssabbaatu, era bannyuka mangu ku Lwokutaano okuddayo eka okwetegekera Ssabbaatu. Kino kyanzigya enviiri ku mutwe kuba nze nali mmanyi nti abantu abagenda mu ekeleziya oba mu kkanisa bagenda ku Sande kwokka, ate nga bo Abayisiraamu nga basaba ku Lwakutaano. Naye nali simanyi nti eriyo abasaba ku Lwomukaaga kuba nali sibalabangako. Nasalawo okubimma amazzi bisiriire, nange nakwatamu byanguwa ne neetegeka okudda awaka. Ekitundu kyaffe ekyokuna ekiyitibwa Ntuuka ku mulimu gwange mu kkolero lya Mwami Ddungu kikomyawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita. Akuume.